tubaniriza abasebo ne banyawo ku programu yaffe ey'ekibozibozi amanya gange nze Teacher Kawuki tuli ku luguudo lwa Salama Road olwako lwali twagala kwogera ko ne bannayuganda abaliwo tusuubira omukulembeze wa ggwanga okwogerako eri bannansi olunaku akawungezi ka leero twagala tubuuze bannayuganda biki bali bagadde okubanga bawulira mu kwogera kwe abantu tweyongedde ennamba ey'obulwadde obwa COVID-19 abalwadde beeyongedde obungi era naabo abafa nabo ennamba erinnye tuddeyo mu muggalo oba tugoberera amateeka ga gavumenti nze Teacher Kawuki tuli bannaffe aba Skyview Soda okuva muri Hamu ne Kalyango yali ku kamera nkoyo ye mutemitemi w'ebifaananyi tugenda tambula nga tudda ku side ye Kampala otugenda okunyumizaako n'abantu baffe nga babiri basatu then ate tulabe bo kiki bagamba kiki bali yagadde okubanga bawulira ku nsonga z'omukulembeze ng'ayogerako ku lwa COVID-19 owaayo omukulembeze w'eggwanga agenda kwogerako eyala kiki yali badde ayogerako ku nsonga za COVID yo mugalo oba mukusobola okubeera amateeka g'abasawo ne gavumenti ge yatugamba sisemba na kimu kutuzayo ku muggalo olw'ensonga gavumenti ne President Museveni n'abaminisita abamuddirira tebasobola kulabirira abantu bannayuganda kubanga twalaba ekyatugwako abantu basonda emmere ne baleeta obuyambi naye abantu abatanonya abolubatu bazirya era tetwagifuna so mukubira omulango gutakungula tatuzayo ku muggalo wabula bayongere okusomesa etudda mu muggalo nze Kavuma Joero esebo butereza amateeka ga gavumenti tutereza amateeka byonna tubikola n'amazzi gagali wali simanyi bulungi oba bo tebakwata mateeka kutukwata mateeka beeyongera mu ggwanga amateeka tujja gagoberera ate ffe osanzewo buzibu ki wano tunaaba mu ngalo masiki tuzambadde abatalina masiki ffe tubagobera ddala tetubeetaagira ddala emmotoka omuntu alina okunaaba mu ngalo alina okuyinga mu mmotoka nga ayambadde masiki tetulina kirala omukulembeze nandyagadde nnyo omukulembeze atubeereremu obutatuggalawo obutatuzza ku muggalo kuba batuzza ku muggalo ebintu bibi awoya Patrick driver abalwadde bangi beeyongera mu ggwanga omukulembeze atuzeeyo mu muggalo bakusobola okubeera amateeka nze kye nandisabye twandigoberedde amateeka g'omukulembeze n'ekirala nsaba abasaabaze nabo bwe bagamba nti munaabe mu ngalo banaabe mu ngalo bwe bagamba nti mutegeko masiki bategeko ki masiki wangi omusaabaze omugamba nti tegeko masiki nakugamba nti masiki yaki awulira kati ate awo ne bagamba nti abatakisi baganya okugondera amateeka ga muki g'omukulembeze awulira neeyo si nsobi yaffe nga ffe abatakisi esebo bannansi bo bagamba nti mu butuufu bakava ku muggalo naye ate babazeeyo mu muggalo awo kye simanyi amannya agange nze Kivumbi Badiru esebo amanya nze Bob Kirumira Frederick enzalo y'eggomba masiki yange nagyozezza ate batugamba teri kwambala masiki eddugala naye nze njagala okwogerako erifa abaana abasoma sirine mukama wange njagala okwogerako erifa abaana abasoma kubanga nze nsomera ku St. Peters naye fe abaana abasoma singa banatuzza mu muggalo fe abamuguffe waliwo ababadde balina essuubi ntugenda koddayo tusome naye kati obayongera ne basaawo omuggalo mulimu abagenda okuggwamu amaanyi abaana abala atandika okukola ebintu ebikyamu kubeera abamu babadde bafuna embuto so kakati nze mbadde nteesa Mr. President
atusasira aleme tuza ku muggalo kale wakiri amateeka go tugagondedde abalwadde beeyongera tukitegedde naye tusobola nakyo kigumiikiriza nga bwe tugumiikiriza ebbanga lyonna lye tuwaddewo nga tugondera amateeka tunaaba engalo so n'olwekyo nsaba Mr. President ffe ng'abaana abasoma atusasire atulowoozeeko kubanga obutabanguko bubadde bungi mu maka lwa nsonga yakuba nti abaana webali ewaka abazadde nabo webali ewaka bangi kwegamba obutabanguko ne bujja bungi mu maka so kati wayongerawo omuggalo era kyekimu kye tugenda okuddamu bujja kweyongera nze mbadde nsaba mu kifo ky'okutugamba mbu tudde mu lockdown atugambe twongere okukwasa amaanyi okugondera amateeka ga gavumenti okunaaba engalo okwambala masiki social distancing tujja kwebereramu naffe ng'abantu kuba naffe tukiraba obuzibu abantu abamu obutayambala masiki abantu balina endwadde zaabwe okugeza nga asima oli nga wateekako masiki asobola okuziira nayo nsonga amannya gange nze Mayanja Evarist abalwadde beeyongera okufa kitegeeza obulwadde bwatuuse mu kibuga Kampala ate abantu balinga atamanya nti bwatuuse tuddayo mu muggalo batusobola okugoberera amateeka nedda ssebo tetuddayo ku muggalo muzeeyi atuyambe tugagoberera masiki ino ndina olaba abantu bakyekuumanga olwo beekuumanga abantu beekuuma bino ebidomola banaaba mu ngalo kati lwaki tebagoberera amateeka emmotoka batikka abantu bebabagamba eza covid kutuleka tugoberera amateeka kyekyokka tugagoberera buli abantu baabo bonna bambadde masiki katonda yekka yamanye yabuleeta katonda yabuleeta yamanyi gyekuva naye ng'abantu bagoberera amateeka nakalanda madiina saawa eno ngenda kiruddu gyenkolera buziga tubadde twagala kudda mu muggalo amateeka tubadde tusobola okugagondera n'embeera y'ebyokulya abantu baffe okubeera nga tulina abakadde baffe mu kyalo ffe tubanoonyezaako okulya kati tubadde tusaba Pulezidenti Museveni tuzza mu muggalo kyembadde ŋŋamba era njagala nnyo okuwulira enjogera gy'agenda otugamba nga tatuzza mu muggalo kyembadde mmusaba kyokka omuggalo ngujjukira nnyo kuba mbadde sikirabangako bukyangambaawo okulaba Kampala eno nga sirabamu muntu yenna era mbadde sikirabangako bukyanga mbeera ku nsi era gwe gwasosa obulamu bwange era simanyi oba ndiddamu okukiraba era simanyi bulwadde buluma okusinga coronavirus amanya gange nze Kamaadi nga nkolera kusibya ngu dayale ekibuye ebale tuweereza jenisebo emirimu si mibi sebo nze mbadde nteesa tatuzza ku muggalo tugoberere amateeka tujja gagoberera taata tukyambala atuleke bulezi tujja goberera amateeka ebyenfuna n'ekyokulya kigenda kudda mu kibule bannayuganda bannange mwenna abali eyo mwekuume covid munaabe engalo we mutakikole omusajja agenda tuzza ku muggalo mama Victor nga naye agange bamuta Namuli Josephine mbeera busaabala gangu kikyaliyo ate kingi tetusera kyekyaliyo ekingi sente nyingi nnyo twagulayo nga wakyali wa mitwalo 4 eyo mu 6
kyali kitomana wangi papa abadde agenda mpolampola mwana era nga bwobimanyi tukulayirira tatuzaayo tusobola okwekuuma lwaki essaawa eno twakasasula lenti jukira giri emyezi baali batubanya netufuba netukolaki netugisasula naye essaawa eno abantu basasudde lenti kati bwazaawo omuggalo kitegeeza abanga tugamba nti takyayagala bannayuganda okiraba nze omanyi mu byobufuzi tonsangayo nnyo nze ngwawo in between ndi wakatikati awo oba Bobi azze afuge oba Museveni atufuze President Museveni akoleki atufuge naye kati bazawo lockdown kijja kuba kitegeeza nti tugenda tekuba bubinyo tugenda kubba nze ndi wano ntunda ngatto ezo ntunda ngatto ezo peya hiyo njitunde 15,500 naye olunaku nyinza okutunda peya 7 tuli abantu 3 abakola wano oba 10 kati olwo mbasikola ndiyiza nzizaawo ka bizinensi renti musasudde biki erirandirodi zetamanji eka musasudde kati bwanazaawo omuggalo nze erinnya likola wano bampita kipepewo